Embeera bw'eti bwe yabadde eggulo nga banka enkulu eya Uganda eggala Makatayo Credit Bank Limited esangibwa mu City Abattoir Kampala. Kino kyalese abasuubuzi mu lufu eno nga beebuuza entabwe kweva olw'obutafuna kunnyonnyolwa kumala. Basadeko taddewo katadde ate bagampagaddewo tebamanyiwo lwaki. Kyekiri emabega kifo kye baagala. Kati olwaleero nankulu wa KCCA Dorothy Kisaka akedde mu lufu eno okwogera n'abasuubuzi. We tutuukidde mu lufula nga nankulu ali mu lukiiko n'abakungu okuva mu banka enkulu eya Uganda wamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku ssente z'abantu eziteekebwa mu bank kiyite Customer Deposit Protection Fund. Kyokka babadde bakyayogerezeganya abasuubuzi ababadde wabweru ne batandika okwerya omuguje nga baagala abakulu boogerere wabweru nga babalabako. Bano basoose ne beesigiriza wabula abasuubuzi ne bongera okutabuka okutuusa lwe bafulumye. Nankulu w'ekibuga Kampala Dorothy Kisaka yasoose okwogera gye bali. Ono abasabye okuba abakakkamu nti abakulu bagenda kubabuulira engeri gye bagenda okufunamu ssente zaabwe. Wabula bw'abategeezezza nti abakulembeze bokka be bagenda okubuuza ebibuuzo ne batabuka era n'akimenyawo. Mukirekere abakulembeze bammwe era bwe tuba tuyingidde kale ekyo nkiwulidde. Bakira basinga kwagala kumanya ssente zino bazifuna ddi batya era kuvaawa. Omuntu yenna ali eno nga talina kiwandiiko kyonna ekiraga nti no mu banka eno alinayo akawunti anaafuna mwanya ki okutuuka ku akawunti ye. Saakengera kusasulwa etya ssente zayo kubanga ssente ezo zaba memba ssekinnoomu. Kati basibyewo eggulo olwaleero basibe enkya nsibe tetulina actual answers. Ssente zaabwe bazifuna batya ate mangu ddala. Beewuunya lwaki tebaafuna kulabulwa kwonna okuva mu banka enkulu ng'egenda okuggala banka yaabwe. Tuwalanga mu mawulire, tuwalanga ku TV, gonojja noggala banka. Because even in the morning, most people were still banking. Up to around 9, people were still banking their money. Bwe twogedde n'omwogezi wa banka enkulu Kenneth Egesa atugambye nti ebimu ku byaggazza banka eno ze ssente z'abakasitoma okuba mu katyabaga. Byonna bye tusobola okukola nga Bank of Uganda biremeddwa ng'ekisigadde kutaasa bannannyini nsimbi abaziterekayo. Kyokka agambye nti banka eno erudde ng'ekimanyi era ng'erabulwa wamu n'okuweebwa amagezi ku ngeri gye bayinza okwebbulula wabula nga teri kivaayo okutuusa lw'eggaddwa. Twabawa omukisa ne tubagamba kale munoonya abantu abasobola obbagula bongeremu ssente zino ezibalemeddwa bo banka bakitambuze naye nakyo kyalema. Egesa alabudde abantu bulijjo okutwalanga akadde okunoonyereza ku banka mwe batereka ssente zaabwe okwewala embeera bw'eti. Tulina reports ze tuwandiika tuziteeka ku mukutu gwaffe ogwa internet nga ziraga buli banka bw'ekola. Omuntu wa bulijjo olina obuvunaanyizibwa okulaba nti omanya ebifaayo ku banka yo. Wabula agumizza abasuubuzi nga buli omu bw'agenda okufuna ssente ze okutandika n'ebbalaza ya wiiki ejja. Okusinziira ku banka enkulu abantu ebitundu 91 ku buli 100 ababadde batereka ssente mu banka eno babadde balinayo ssente ezitasukka bukadde 10. Aba Customer Deposit Protection Fund balambuludde engeri abantu gye bagenda okufunamu ssente zino. Abalina 1 million and below bonna tugenda basasula by mobile nga tetubayise. Kasita bibange bibiri bikwatagana abalina 1 million and above waliwo branch gye tugezaako okukwatagana nayo tubafunire branch eri okumpi basobole okugendayo babasasule cash. Balinayo ssente ezisukka mu bukadde 10 bakusooka kuweebwayo obukadde 10 nga bwe bakola enteekateeka z'okubawa endala. Enteekateeka eno eyinza okutwalako akadde okusinga zino eza miliyoni 10 ezigenda okusooka naye njagala nkakasa abawuliriza abatulaba nti twagala okukola buli kye tusobola okulaba nti zino ssente bazifuna mu bwangu. Buli abadde atereka ssente ze mu banka eno asabidde okubeera n'endagamuntu ng'ekimu ku bukwakkulizo bw'okufunirako ssente n'okukakasa obwannannyini bwa akawunti. Okusinziira ku banka enkulu, banka eno eya Mercantile Credit Bank Limited ebaddewo okuva mu 1986 wabula abasuubuzi mu lufu eno bagamba nti mu kifo kino banka eno yateekayo ettabi lyayo mu 2012 nga butuukidde olwaleero abantu abasoba mu 500 be baterekamu ssente. Susan Nanyanzi, Agafeeyo, ku Spark TV.